bino njagala mujjukire njagala ndabo bamujjukire ennamba eno. First of all, I want to authoritatively confirm that it is no longer a rumor. The Honorable Nathan James Nandala Mafabi, the chairman of the Bugisu Cooperative Union, a member of parliament for Budadiri for the last 24 years, the former chairman of the Public Accounts Committee of Parliament, the former leader of the opposition, a consultant with the World Bank, a consultant with the International Monetary Fund, IMF, will be running for president of Uganda in 2026. It's no longer a rumor. Nandala Mafabi is a trained lawyer, is a trained accountant, is a trained teacher, so he's an all-round person. He is very passionate about the governance, and when you follow his the track record, Nandala is fit for this job. So this morning, on behalf of the Honorable Nandala Mafabi's team, I will lead a team to go and pick nomination forms that we shall return on the 6th of May, the day of nomination. After nomination, I want to thank the party. The party has issued a very clear roadmap that we are going to... Abantu abamu abasoma mwali bagezi nga temunnasoma ne musoma busiru bwokka ne musoma kati mbwatuletedde amawulire wulira neba nebaza Mukama kuba saasoma. Ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 26 ogw'omusanvu 2023 ne mbagamba bwenti 2023 ono w'oluzungu abituleetedde kati mbuna breakinze Nandala Mafabi yaweebwa ssente mukyali ku ssente zino ze mugamba eza FDC mukwate Nandala mukwate Nandala muzimbe komera nga lya mwingasiri ya Museveni mumugaliremu temulaba omuntu wabawo omuntu yenna mukyali Nandala yabatunda mwena ekibiina kya Nandala Nandala kye yabakola Nandala alina ssente talinaayina waliwo abantu Museveni be yagula Nandala ali mu Muhoozi project bawa Nandala ssente ngudde ku fayiro ng'egamba bweti Nandala ye yatwala ye yazimba opposition ne FDC mu Bugisu region era n'abakakasa nti yasobola ogisimbulamu kuba yenna nnyini nnimiro kwagamba mwe abantu b'ebugisu mbumwe temwina magezi Nandala yabategeerera mmwe bye mubonaabona temubitegeerera temubiwulira Nandala ye mugezi wammwe yabategeerera nti nno era ye yasobola okujja opposition mu Bugisu ne bateesa ne bagamba nti omupiira gutambulira wamu ne politics ne bamuwa omusimbi okudduza ttiimu gye bayita Mbale Heroes ayina omusimbi awe Uganda tewaliwo ttiimu ina ssente nga Mbale Heroes kati era ye patroni waayo abulako okubeera kooki nawakugusamba Nandala Mafuwabi omusimbi gwalina gwateeka mu Mbale Heroes gwa Muhoozi project ab'Embale mwenna babasitula ne babatunda mu Muhoozi project ab'Embale mugobe Nandala Embale ajjabeere Kampala lwaki abamanyira mbumule mubonaabona temubitegeera yo yabategeerera mwenna yabateeka mu kisawo n'abatwala n'abatunda abantu b'Embale muli bagezi abantu b'Embale muli bagezi mwembakasa muli bagezi teri Mugisu Musiro teri Mugisu Musiro genda mu video gye nakola nga nakuza omwezi 26 ogw'omusanvu n'endala ziriyo nnyingi eno gye tusobodde okufunako kubanga erabika ye yasooka wano ebiseera ebyo
twali tufunye okwemulugunya kwa sente za FDC nengwa ku fairo nembagamba Nandala ajja kubwa pulezidenti. Okitegedde? Era nkakasiza ddala nti nno ennamba eyo mugimanyi kuba tugisomyeko emirundi egiwera. Nembagamba Nandala ajja kubwa pulezidenti. Katumba oye omulimu gwabwe kiki nabagamba Museveni yakwata Mayiga n'empuga n'abakwasa Buganda. Mau namukwasa Northern Uganda. Nandala Mafwabi namukwasa Eastern Part. Buli kitundu agenza akitematema mu bwati basobole omuyambako abo opposition bamuyambeko abo beba RDC abakulu ab'ebitundu ebyo. Ennaku z'omwezi zaali ennaku z'omwezi 26 ogw'omusanvu 2023. Fayiro eyo nengibaletera ku mmeeza. Ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'E11 2023 t-shirt n'efulume ya patroni Honorable Nandala Nassani Mafwabi shirt 17 n'efuluma nebitandika okujja nga byanifoldinga katulwaira okutuusa lw'ebituuse ku luzungu olukambwe ennyo. Nzijalo nenjogera ebintu ne mugamba mbu nnimba naye sina kintu kye nali mbagambye nga nnimba. Kansirike eyo nvuddeyo. Njagala okwebaza abantu abasoma basiru olwaleero ndabyeko kooti neba abantu abasoma muli basiru okuva ku balamuzi mpaka ku mwenna babadde mu kooti. Mbuno mbu olwaleero omusango gwa kanso Nalukoola ne Farida gutudde omulamuzi ne kalani we kooti yonna neetuula okuwuliriza omusango mbu Nalukoola yabba obululu. Omulamuzi atudde mu musango gwa Nalukoola gwasinga obusiru mu Eastern Central Sekafa mu Eastern Central Sahara Desert region of Great Lakes of Africa of the world gwasinga obusiru. Bannanga abasoma muli basiru abamu ku mmwe. Waliwo omwami ankoledde olunaku wiresitera kusiima ba politician ezaabo kubanga abantu si balungi nze ebintu byabwe mbimanyi. Nze sitera kusiima ba politicians naye ono ye musiimye. Omusajja agambye bw'ati abanyambarira State House mu manyangu ni nyesimba. Number 1. Number 2, obumpu esimba n'omwaka untera kaba MP tingire kinguza kubagasira nta mutaterire cyagura yisenta batakaba biki babikomuriza za bikonyowe wale wamba president murunji onkukiza nawe mwana wanje ebizibyo muzaku bituko nakubiye konga wareba wampereza muzeyi uba kugamba haba utakuzata busy kongo bakweta president Museveni ukamu obero mamuna wampeka ruka ukafabusha abo kuba kikafera busha tikuza kwereza umukono ba MPs bari makunyana bari maganana cyo turi 10 mutwara bya mishinje maisa ngo abembaza afana da opposition ubona turi batwene bakora busha nyongwe abwanje ninjira mu na ba MPs bakaba batakurahira ba opposition batubira karuka so nimba shaba ngo mwana kutera karuruka bright muhumuzo muri Mbara State House mugendera bintu mushanju akuyona turaze bright kashika waje mushobaka ruru wa abantu babaje ngo biva kwezi kigabiga bana leo baba abashaha mukaga zenyine cyo kubanza omwami no ye bright yesimbyewo Mbala City South abasajja batematema bu constituency Mbala City South Mbala City teyekanankana na Natete
naye Mbumbalala City South bu constituency obwo Museveni bwe yatematemamu naye ono omwami wa Nuupu ne kululi era yesimbawo bambi ayogera ekitungo omulaba ayo bw'omutunuulira ayogera mazima ayogera mutima agambye ab'Embalala ngenda kuddamu neesimbewo nga bwe neesimbawo luli naye bwe mumpa akalulu nga temuwadde Kyagulanyi muba mulondedde bwereere ekisingako temumpa okumpa nga Museveni yaliyo mba sigenda bagasa bameka abayinza okwogera enjiri eyo abantu ne bagiwulira nga munoonya obululu bameka abayinza okwogera enjiri eyo abamu kumwe mutambula ne mugenda ne mu bantu kasomaliriza people power zuzu kunga wire kunga chairman wire kunga mtabani wa Katongole kunga afande Katongole kunga ebyo lubimala ng'oyogera bibyo kunga mama Eben kunga ebyo lubimaliriza ng'oyogera bibyo ng'ovaawo toyogedde ku kinene oyogera ku kikyo omusajja agambye ne kululi nze nali njagala ababaka ba parliament tebalayira tebagenda mu parliament kuba omusajja yatubba omusajja ayogera nga ayogera mutima ayogera mazima va ku bannanfuusi bano nkugambye olwaleero Honorable Ssenyonyi atutereddeyo ekiwandiiko mbunno Joyce Baagala Kakande gurupu eyo ono omusajja ono ow'Emityana yani ye muvawala oye yali aleeta ekiteeso mbunno gundi asoboye alondebwe mu parliament balimbye ab'e Kenya mbu be ba leader of opposition bagendayo mu linnya lya leader of opposition simanyi bagenda kuba wasimanyi workshop ya 2 weeks bagende Kenya bakiringe bagenda mu bwenzi bagende mu bwenzi Kenya nga parliament niye bagenda mu linnya lya Honorable Ssenyonyi abaanise abijjeyo n'abiteeka ku mukutu bwe paba bagenderayo mu linnya lya leader of opposition kyokka bagenda n'aba NRM Kakande agenda n'oli omusajja gwe yali aweeweeta enkoto mu parliament bagenda mu linnya lya Honorable Ssenyonyi nga babawadde n'omusimbi muyitirivu nnyo lumu Honorable Lumwa Lumu Honorable mbu bagenda mu linnya lya Honorable Ssenyonyi olabye obufere obuli awo omwana agambye waliwo omwana akinzigalidde leero era omusango gwa gundi gwo guwedde ogwa Joyce Baagala yagambye tamanyi ye